Dobozi linzo kala mkamukko jibujja kulenga njala libere wana weriri. Njagala omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri omundo mbere kutu omugambe nti musajja wakusabye omwazike ku matuugo mbeko byengendo musonsekamu onako lwaleero mu buwombefu bw'ekitabo nsaba busabi nsaba yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka oba omuwandiisi ow'ekyama oba omulangira yenna amuli okumpi oba mukwano gwe oba yenna amuli okumpi waali wonna nkusaba busabi omutegeeze nti mbadde musaba awo beko olw'ekigere wano oba akantu kali mu recording munakamusindikira wana kana mutukako asobola okukawuliza olwale kubanga noba kabwenjagala omutuusaako ye ng'omuntu abuulirize nga bukwatako ye n'ebintu ebimwotolodde ebimu atasobola kwetegereza bulungi ng'omuntu ng'ate ffe wadde tuli mitala w'amayanja tusobola obbiraba mu ngeri yonna ebeesoboka. Kale bwe mmala okusaba oyo okubeerako abasigadde ndowooza kitukakatako okuba tubeera ku vidiyo eno olw'ensonga nti lwalwamu nnyindo lwekula wekka. Ng'embagamye olunaku lwe lwa Sunday program bira bimuli mulange Mengo tujitwala mpola mpola buli omu kwasobola okubanga awuliriza. Olwaliro nno tugenda kukwata vidiyo eno mpola mpola n'obuwombeefu anaabatategedde munnange onoosonyiwa. Lwaki onoosonyiwa? Ebiseera bisinga buli muntu ategerera mu ntegera ye ya njawulo n'obudde bwe. Waliwo ategera essaawa zino wanjogera, waliwo ajja otegeera nga nvudde ku live kuno, waliwo ajja otegeera nga vidiyo ewedde nga wayiseewo n'ennaku yategeere. Kati tutegerera mitendera mu budde n'ennaku n'emyezi n'emyaka. Kati gwali wano njagala okitwale nti vidiyo eno gikwate bulungi mu kimpowooze ojja gitegeera. Ennaku z'omwezi 26 sigadde ennaku 4 zokka. Omwezi ogwa 11 tugube olukumutwe tuyingire omwezi ogw'essalira ogwa Desemba oguggalawo omwaka 2023. Njoleko bazanja abantu betambudde nabo mpaka olwaleero n'abo banaatuyungako gye bujjako. Tubadde ebizibu bingi nnyo bye tuyiseemu okuba tutuuka wano naye tetugenda kugendayo. Ngenda sooka kutegeeza bannayuganda mu kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kagenda kuva mu lugero lugamba nti owemukidde ebunyolo nga atalidda Buganda. Mu kalowoozo ka leero ngenda bategeeza nga mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu lugero lugamba nti owemukidde ebunyolo nga atalidda Buganda. Kino si kyogera oba buno obakasi buweereza eri Baganda bokka, mbuweereza buli munnayuganda yenna ng'oli munnayuganda nakabala baakuzaalira mu Uganda nga kyetawona ennyo ku basajja bannayuganda obubaka buno bubwo. Mu mbeera gye tulimu ennaku zino mu byobufuzi n'enfuga egenda mu maaso mu Uganda, bataata bamaama bakojja mbasaba n'obuwembeefu. Buli amanyi nti olina omwana omuto oba omukulu n'oyo eyava mu makaago n'agenda n'atondekawo amakaage, mbasaba mubuulirire abaana bammwe abo mbasomese. Mmanyi nti bwali buvunaanyizibwa bwammwe kubuulira abaana bammwe kwagala nsi yaabwe na kumanya nsi bw'etambula. Guno omulanga mu kalowoozo ka leero mwemukidde ebunyolo nga batalidda Buganda. Njala bategeeza amannya gammwe mugamanyi sikyagala kweyogerako. Bataata bakojja basinga mikwano abooluganda kuna mikwano ensi bagitwala. Muganda wange ali kunandaba anandaba ekyo bawikyejja. Taata wange ali kunandaba anandaba olwalo benkya. Mama wange andaba, senga wange andaba, mwannyinaze ali kuno muganda wange. Ensi Uganda bagitwala. Mbuuza baani abagitwala. Ensi yammwe, ensi yaffe, abasajja, Abanyarwanda, abajja beekwese mu kisusunku ky'ekkovu batwala eggwanga Uganda. Naye mwe bannansi mwefudde abatafaayo nga buli kimu mukiraba mulowooza nti bwe kiri nedda. Mu nfuga ey'abamusibira mu bbwa babeerako n'ebintu bingi bye bateekawo okubuzaabuza. Mbasomesezza nnyo ekigambo kye bayita okukyusa oba okubuzaabuza kye bayita diversion ekyo balina okutegeera. Abasajja bano abajjira bajja bagoba oluuma balina enteekateeka yaabwe empanvu nnyo ne bajjajjaffe gye bataamanya. Mu kisa ekingi eky'abajjajjaffe kye babalaga
munnanga abasajja bano balina ebisi baali bakwese mu mugongo gwabwe twabaaniriza ne tubaliisa ne tubanywesa n'okuba buli kimu ekibeetaaga balina enteekateeka yaabwe namutaayika gye bali balina okugusa gye bali mu kkolo lwaleero jeeruwa we twogerera essaawa zino mbala abangi munkubira amasimu ne munsindikira video ne munsindikira abantu naye ng'ebintu bino bibagamba emyaka 5 wedde emabega nabagamba sibuli ayogera Oluganda nti Muganda sibuli alina erinnya Egganda nti Muganda sibuli alina erinnya Essoga nti Musoga sibuli alina erinnya ery'Olugisu nti Mugisu ate sibuli eyita Omutolo nti Mutolo sibuli eyita Omunyolo nti Munyolo sibuli eyita Omunyankole nti Munyankole wepo nabo mambuka bwe batyo nedda abantu bangi batwesigikamu ne batwekwekamu ne batwefugikamu mu luzungu kibayita camouflage ekigambo camouflage kya luzungu naye bwe nkinnyonnyola kwe kwefuula ekintu ky'otali ekibuzeebuze omuntu omulala asobola okuba nga yandibadde akulaba ekyo kikola nnyo mu basirikale abali mu ntalo nti omusirikale aba agenda kulwana mu ddungu mu musenyu bakola ebyambalo nga bifaanaganira ddala n'omusenyu ogwo kale nga ne baba agudde kava obanga alina we yeefubitise oyinza okulowooza nti kalabika katunumba ka musenyu si muntu yaliwo naye ng'ate omuntu yaliwo yagenda okutta bw'aba agenze mu kibira ayambalira ddala ebintu ebifaanaganira ddala omuddo n'ebintu ebiri awo kati bwagwa mu kibira ogwo muddo si muntu naye nga muntu yakola ki muntu yaliwo ekyo bayita camouflage n'abantu bano ba camouflage ng'otujja tuyingiramu badikiteta basibira mu bbwa kye basooka okukola basooka ne bajjawo abo abantu abandi badde basobola okulabula bannansi nti abange lwaya badda buli muntu zuukuka naye kye basooka okukola kwe kujjawo abakulembeze baffe abatukiikirira obutereevu ku buwangwa n'enno ne babamalamu amaanyi nzize mbasomesa ebintu bino wetwogerera obwakabaka obwe wano mu maserengeto w'Abanyankole bo babusaanyaawo tebukyalina kye busobola kwogera bwe tugenda mu bwabonyolo munnange ye Omukama tetumanyi Katonda gye yamuteeka naye nga gyali ye baamuteekaawo ne tugenda mu bwabw'ensuluulu ekyo bamukolako ekikola bazzukulu baayo mwe bumuyita abaana ne tugenda mu bwakabaka bw'Ettoolo obwo bwo munnange eyafa ne yasika bonna enjawulo zero ne tujja mu bwakabaka obwa Buganda bwo bawamba buwambe ne babuteeka mu nkwawa bwe tugenda mu bwakabaka obulala bwonna Yoseri yamanyi kyakola ne kyateekawo na buli kimu kyakola bisigadde sijja byongera kuba muli bantu bakulu mwetegekera ensonga zino be bantu abandi badde baga abantu nti ensi bagitutwalako mukire bulungi nnyo mu kalowoozo ka leero abasajja bano okufuuka kye bali balina kusooka kutwala ttaka basobodde okugulako ne baguze ne batwala ne batutte basobodde okutwefugikamu ne batuzaalamu abaana naffe ne tubazaalamu naye bo basigala ku mulamwa gwabwe yensonga lwaki bwe nakola ka video wiiki eriwe ne bagamba nti goyinza okuba olowooza olina Lamborghini naye ng'ate omutima gulimu gwalawo temwategeera nsonga eyo munnange osobola okufuna omukyala akaalaala kuweereere nga mulungi nnyo nawe yali batakusana kubeera naye ngera wandisuubidde nti abazadde bandikusabye ensimbi empya n'enkadde naye munnange n'omutwalira ku bwereere oba ku busente mpawe kaaga naye ogenda otuuka eri omuzaalamu akaala 234 ng'obusatu si bwobwo olinaku kamu so nga ate ekigendererwa ki ye alina kutta oveewo asigaze abaana bano asiganiza obugagga byo bassa abantu bangi nnyo mu Uganda ku nkola eyo kyovula nti emisango egisinga obungi kati ennaku zino abasajja basinga okufa tebafa ndi balina okufa ekirwadde bakiyita bakazi enkwezenge ezaatwesifugikamu nti baali bantu baffe kumbe ate si bantu baffe kale munnange ekitangaala oba ekifaananyi kya sensekere mu ngeri yo bwenja okugamba kale njala bategeeza baganda bange ebivulu byonna bye mulaba ku social media ku TV ku radio bye balanga ennyo neze tuyita festival ezo ezimu ku nteekateeka namutaayika za dikiteeta n'abaseddekeza bajja okuyingira eggwanga Uganda zabateekerateekera enteeketeeke ekisooka baagala munywe muveeko mutamiire muveeko mugende abakazi abaliyo babwereere mutandike okwepiica kati omuntu bw'ateeka ekifaananyi ky'omwenge n'okwepiica aba talina nsonga yonna gy'omugamba baalaba obuzibu waffe nti twagala nnyo okulya nkuzibwa era tetulina muwendo mutuufu akwata 20,000 n'azikuwa n'owaayo akalulu n'akafuuga emyaka 5-10 n'abba buli kimu kyalina okubba eyo sisitemu gye baliwo njagala olwaliro otandika okulaba nti okuva lwe twateekawo kye tuyita resistance n'okubanja abantu abajja battibwa n'abawambibwa wazze wateekebwawo festival ku festival bivulu ku bivulu y'ensonga lwaki kiwo kye baagala
TV, radio, ba celebrities buli kimu kyo bakolera ddala omulimu yose gwayagala nenga temusobola kitegeera kati ngenda bagamba bannayuganda bategeera munfune bulungi nnyo ng'olina omwana wo wamuzaala naye nga gwe munnange emyaka gikuubidde akatambaala oli myaka 3 kwana gwe nkya toliiwo naye omwana ono waali munnyonnyola mutegeeze nti eno ensi yo naye bw'anadda mu bintu by'okugenda mu bivulu okunywa omwenge okwepiica nga tafudde ku kigenda kudda enkya Uganda bagenda fuuka emmomboze mu nsi yaabwe naye ng'ekigenda bafuula emmomboze be basajja be twajja okuyamba obuyambi kati abeefudde ekizibu batta bawamba basaanyaawo nemwe abaana bamwe basinga mu bivulu njagala ombuulire ekivulu kyonna ekitegekebwa mu Buganda nga mulimu abanyarwanda abasukka 10 nga bakigenzeemu bo bali mu strategy za kubba ttaka mulimu strategy za kwepiica bali mu strategy za kufuna looli mulimu strategy za kunywa mwenge mulimu strategy za genda mu looje ezisinga obungi mu Kampala basinga mu basajja bagamba na Uganda bambira mu bikolo by'obuseegu show ku show festival ku festival ne mulowooza mwensi mugenda ensi essaawa zina abasajja abali mu Rwanda bali mu kulwana ku nsi yaabwe mwe mulimu kunywa mwenge kino ekintu bakikola bakimanye basanga abantu abatalina resistance kubanga temwagala kumanya bababuulira ekintu mulowooza kikyamu njagala otunulire ku social media right nakutandika wiiki eno weggereddeko balanga kivulu ku kivulu kivulu ku kivulu tetunnatuuka wadde mu mwezi gwa Desemba kivulu ku kivulu kivulu ku kivulu kubanga yiwa abaagala awo mwe munywe musiwale muveeko bo bana abaseddekizi bajje batwala ekiwedde era kikigenda mu maaso baganda bange njala bagamba mu kalowoozo ka leero muwemukidde Buganda ng'abatalidde mu njolo nze simanyi oba ndi baabo ne mujja tuuka okwejjusa ku bugebe tubadde tubagamba ng'ensi abasajja bagitutte kubanga bo batuli bukiika ng'omwana anatta nnyina nga nfundikira akalowoozo ka leero waliwo olugero lwenjagala nfundikire nalwo si buli eyeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyiisizza nkiddamu si buli eyeetiba ensekese nti yakkuta gye ziyiisizza olwaleero njogera n'abala boogedde abagezaako bazuukusa ne si bagenda okufuna mu kintu ekigenda okuddako singa eggwanga likyuka abagenda oddifuna mu balala nnyo butyo bajjajjaffe abaatokomoka mu Luweero Triangle abasinga obungi n'ebijja byabwe babisenda abaana baze mmomboze zitambula ku nguudo bye bali mu Saudi Arabia bye bali mu refugee camps okwetola ensi yonna abanoonya refugee status oba asylum seekers naye nga bano Museveni ne gurupu ye n'akabinja ak'enseekezi si be baalwana entalo ezo wenfundikidde akalowoozo kalo nga mbategeeza nti si buli yeetiba ensekese yakkuta gye ziyiisizza lwaki mbagamba olugero nga nfundikira akalowoozo ka leero fe baafuna omukisa nitukulako ne bajjajjaffe mu byalo twagendanga okutyaba enku naye nga buli mwana yenna otyaba enku okusinziira ku myaka gyo n'olusekese ogenda ddusibwa okusinziira ku myaka gyo naye ebiseera ebisinga bwe twamalanga okusenya enku ezo zitwale waka ate munnange emmere gye zaafumbanga ebiseera ebisinga eyajja gye yali yanjawulo ku yaffe kubanga ye nannyini maka ye ssenkulu w'amaka ago ate eriyo n'abataasobolanga girya emmere eyo naye ng'ate enku yakoze yazisenyeza kyeva tugaa nti si buli eyeetiba ensekese yakkuta gye ziyiisizza si buli akwate emmundu yayingira mu lutalo olwa Museveni mu 8 yali mu gavumenti nedda abali mbalala nnyo nfundikidde akalowoozo kaayo kati ngenze mu kiggula luggi video nabaga tugenda gikwata mpola mu kiggula luggi kyaleero njagala buli muntu yenna kikusange wooli njala kigenda eri mwenna abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi
mumpulirize bulungi mu kiggwaro kyaleero. Abantu bangi mbalaba muli mu nsi muno mutambula naye nga mwasula obuwangwa nnene ne mwafuuka bazungu n'abazungu balina obuwangwa obwabwe. Leero nkuleetedde omanye omusika yaani era obuvunaanyizibwa bwe kyeki era singa tutukubiza obuvunaanyizibwa bwa busika kiki ekigenda okuddako. Kati wuliriza nnyo munnange mu kiggwaro kyaleero. Omusika ye muntu yenna aba alondeddwa oba aba awandiikiddwa mu kiraamo ky'omufu okumuddira mu bigere singa ye aba avuddewo ng'omuntu oyo amuddira mu bigere alina okwongerayo obuvunaanyizibwa ye bw'aba alese emabega. Obusika tebukolebwa ku basajja bokka, n'abakyala bateekerwako abasika. Era ekiraamo kino gye bayita will omuntu gy'aba awandiise. Ekiwandiikisa ekiraamo kino kwe kulambula ebigambo by'omugenzi byewandiikira ng'ategeera bulungi okusinziira ku baana n'abantu babeera nabo ng'alese obuwandiike buno busomebwe mu lujjudde ku lunaku lw'banassaako omusika biki byayagala bikolebwe mulumbe nga bassaako omusika. Naye singa omugenzi abatalese ekiraamo bakola batya? Wetwagala mulirize bulungi nnyo olwaleero. Kale gwe yenna ali eyo mpuliriza bulungi nnyo. Omuntu yenna gwe bayita omusika ebiseera ebisinga mukikwata bubi era mukifuna bubi. Omusika oba osikidde muntu oyo aba afudde. Naye ng'ekimukusikisa aba alese obuvunaanyizibwa emabega bw'ayagala ogwe omwongerereyo mu maaso. Gamba nga obuvunaanyizibwa bw'alese mu bintu bye, okukuŋŋaanya abantu be n'okubudaabuda abantu be, weppo n'okwongerayo omukululo gwe. Ogwo ogw'obuvunaanyizibwa gw'abadde nayo bwe buvunaanyizibwa bw'omusika. Ebiseera ebisinga omusika bw'asika muva ku kigendero ekituufu ne mwefuula kagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko empanga erirekerera okwezimba mu maaso ate munnange ne lyezimba emabega w'okugulu kw'enkoko. Mutandika mutya? Munnange omusika bubeera buvunaanyizibwa era abasinga obusika bandibadde bakolera ddala ebyo omugenzi bye yali akola. Kati wano mu kusika ebiseera ebisinga omuntu asikira musaayi. Tyosikidde kitaawo olina okubanga otwala obuvunaanyizibwa babadde akola. Naye abasinga obungi olw'okwasa obusika mutandikirawo okutunda bya bugagga musika byalese, mutandikirawo okucunya n'okwawula n'okuzoganya buli muntu yenna ali mu famire n'okutwala obuvunaanyizibwa obusukka obungi okuba nti buli muntu ogenda omulengeza ekyo kikyamu no. Obusika oba osigadde kulembera banno so si kutwala bintu bya bugagga bisaanyawo bitunda byeddiza nedda. Era obuvunaanyizibwa bwandibadde nti bw'oba ogenda okukola okusalawo kwonna mu famire nga gwe omusika olina kusooka kwebuuza ku abo abaakolekerwa obasikire obakulembere. Gwe mugaso gw'obusika. So si kufuuka nakyemalira nti olw'okuba gwaza embigere by'omugenzi k'otunde k'ogobe k'oyawule buli gw'oyagala osalewo okukola ekyo ky'okola. Ekyo kikyamu mu nkola y'obuwangwa n'ennono kikyamu. Omusika olina kusikira musaayi. Ebisigadde byonna famire omugenzi balese emabega babuvunaanyizibwa bwa famire yonna abooluganda naddala abaana ne maama abazaala oba abantu b'omu famire okuba nti bategeerera ebintu by'omugenzi okusinziira ewa babyagala. Kati singa omugenzi agenda oba afudde talese eddaame kikola kitya? Ebiseera bisinga kiba kizibu nnyo ku bantu 10 abantu 8 baleka bawandiisa amalaame naye amalaame gano gabula olw'ebigendera by'abantu bali mu famire naddala abakyala babuza amalaame gano nga ekibadde mu ddaame tekifevalinga baana be oba kiyinza okuba kirina engeri gye kikosaamu okwagala kwe kye tuyita desire ne basalawo okubuza amalaame gano. Singa eddaame libula kyekiddako. Eddaame bwe libula era nga kirabika omugenzi teyaleka omuntu yenna gw'asonzemu nti agenda musikira. Buno obuvunaanyizibwa butwalibwa abaana ab'obuwala
abenju eyo okutuula boke ennyini okwerondamu agenda bakulembera omusiko omwana ow'obulenzi. Era abaana bano abobuwala bayitibwa mu nju eya kitaabwe ne babaggalira munda ne batandika okuba akalulu nga tekayingidde muntu yenna wabbali omuntu wa famire bo bayingira mu kisenge ne beggalirayo oba mu ddiro ne beggalirayo ne bagamba nti aha amanya abalenzi bannyinaffe bali basatu nti ye tugenda kulonda kagendo tukulembera bo ne balonda akalulu kaabwe asinzizza obululu oyo yaba afuuse omusika agenda okubasikira. Singa kitamu yaleka talese dame oba nga talonze musika mukitegedde bulungi nnyo bwe obuvunaanyizibwa abaana abawala singa kitamu balese takoze eki talaamye kati mmwe abasika be basikiza mutwala obuvunaanyizibwa okuba nti mutwala obuvunaanyizibwa tebakusikiza bintu bya mugenzi wabula osikira buvunaanyizibwa nakwongerayo mukululu ogw'omugenzi. Omugenzi abeera n'emikwano abeera ne bizinensi abeera na buli kimu ebintu byabadde akola by'olina okukolera ddala okutwala omukululo gwe mu maaso okuggyako ekintu ky'okutakkirizibwa kw'eŋŋanga oba okuyimiriramu wadde okukisongamu ye Nakabutuza akuzaala oyo mu bintu byonna babikolekeddwa mu musika maama wo takkirizibwa kuba nti omuteeka mu bintu ebisikiddwa nedda newankubadde mu buwangwa n'ennono maama wo akuwa ekitiibwa kye kimu ng'ekya bbaawe akuzaala taatawo ekyo kitiibwa kye maama obuvunaanyizibwa okukuwa ekitiibwa nga kyabadde awa bbaawe bwe buvunaanyizibwa. Kale ndooza mu kigulalo gikyaleero nkikomezzaawo mwenna abantu abasika n'abaddira abafudde mu bigere bambi mulekeraawo okukola vulugu n'okusaanyaawo okwagala n'okusalawo kw'abagenzi kwa balese emabega. Ekyo kibadde ekigulalo gikyaleero n'akalowoozo. Kati njala video tugitandike bulungi nnyo. Kansubira nti wasaanya kalu Charles Peter Mayiga oba wakubye batonnako mwosimanyi okujja kunjala sooka tegeeza Buganda nti mwinde bintu bimutamanyi naye kambi bategeeza olwaliro nga bwe nabategeeza nti wasaanya yagobebwa dda n'alemezebwawo Salimu Sale ne Yoseeri butyo na buli kimu emmengo tekitambula nga bwe kirina okutambula. Era njala bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka omwami ono yamugamba taddamu ewantu wonna omukiikirira nti amukiikiridde ng'akiikirira Ssaabasajja Kabaka. Bukyanga lubanga lwa mmindi omwami ono yakagenda mu mpummula ezitali nteeketeeke ssatu kye tuyita live nakati ali mu luwummula. Naye okusinziira ku mpuuna malungu zange omwami ono zamulabyeko Tanzania gye yagenze okufuwa ku mmindi n'okunyenya mu nsaasi ogezaako okwenyweza mu ntebe waali kubanga ennaku zino omuyaga mungi nnyo. Mukulu ebikola byakala okukalenzi bituuka ne bikola ki ne bivaawo eteri bukulembeze buwangalira ku kabirogo bikola byakala okukalenzi. Tanzania bakulabyeko bulungi nnyo gyogenda okusemerera n'okuloga naye eyo livu gye wagenzemu gyaggiwulira. Kati ndowooza njagala mutongole video etandika olwaleero nga njala tutandike okubategeeza ensonga zino wammanga. Naye ndowooza tusooke tujjawo diversion zino mwenna njagala tugende bulungi nnyo sooke nzijjawo diversion zino tulyoke tugende ku video eyatuleese. Baganda bange mwenna Abayisiraamu balamusizza mu linnya lya Allah. Tugezezzaako nnyo okubanyonyola ensonga nga bwe zibadde ku bikwatagana ku nsonga z'Obuyisiraamu zitegedde. Nabagambye nti ensonga zino mpanvuyirivu nnyo naye ate nyimpirivu nnyo. Nabagambye mu kkowe erimu nti zino kujja bantu ku mulamwa gwa kubanja bantu bufunze ne bagamba diversion. Ne mbagamba n'omusiraamu gwe bayita Haji Kiyimba naye state agent era mafia ekyo mwakitegedde bulungi mubadde mukimanyi. Ne mbagamba ne muddiirwe tunda ebintu bino yalimu era mwakitegedde bulungi wakubamba temulala kitegeera. Kanjera bategeeza muve ku diversion y'ebintu by'Obuyisiraamu mugiveeko kubanga bennyini kyebakola bakimanyi baagala tujja ku mulamwa. Ngenda kuzanya akatambi obutambi bubiri then wetugenda okusinzira tutandike video lalo nga nabugisimufungize munansonyiwa njagadde kusooka kujja diversion yenu. Era omuntu yenna ngu yagala enkyukakyuka ku lw'eggwanga lya Uganda
ebintu by'obuyisiramu tuveeko tubireke alla abalaba buli kimu yakoze fujjo ajjamula muwulira abantu bano babiri nga beekuba ate nga buli omu ayogera ekituufu kye kiri mumpulirize bulungi nnyo tugende mu maaso omuntu ategeera nti nebadde diversion gye bagambye soke tugireke ono kiyimba kennyini mu kavidiyo baangalisiza buvidiyo bubiri mu lukiiko olwatunda ebintu bino yaliyo kati yabadde abanja ki n'okuggyako nga tebamusasula wulira ono kiyimba no kansoke nzanye kana akashek mubajje wulira ebintu byebagamba ebyettaka simanyi ettaka lyatundibwa kangende butereevu ku nsonga byatundibwa ate kati baagala kutunda bintu by'obusiraamu mubajje tasalangawo kutunda kintu kyonna enkiiko zasalawo tasalangawo tulina minutes tulina ne mikono gy'abamemba abali mu executive eyo nga mu bamemba obwo mwalimu Ajabu Kiyimba yasalawo se property yetundibwe tulina obujulizi bakola ki babulina kati wulira Haji Kiyimba nva ku video nga diversion izo nezikwatana n'eddiini y'Obuyisiraamu n'ebintu byemugivuddeko wulira Kiyimba naye kati ate bekituuse mu kutwala properties z'Obusiraamu bwonna mu Uganda ng'ensonga eva ku Sembabule ng'ensonga eva ku bantu abatono ab'olubatu kubanga okujjako omuntu nga yalina endowooza ze endala nga za bukyayi naye bw'olwotunuulira nti tuwanyisizaamu ettaka mu ttaka lituwanyisaamu ekizimbe ate nga kiri mu Kampala ne regions ne zifuna ebitebe byazo bwe zituula ne district ne zifuna ebitebe byazo bwe zituula obusiraamu bujja kutambula twemenye abantu baffe kulowooza mu ndowooza eriwo olwaleero n'okuddira obukyayi okubuwanyisaamu enkulaakulana ku lw'abannange abataliwo bamemba b'executive teri ayinza kiwakanya naye nze njagadde okuba nga memba w'executive kubanga bibadde biri mu lugambo nga bitambula ng'osanga bayinza obiteeka ku bantu ababiri omuntu omu ne lwali lukiiko lwasalawo nange mwe natuula siyinza kwegaana ne basalawo ne bagamba tekintu ekyo kitambule bwe kityo awo nno nsaba bannayuganda basiraamu tweyunge ku nkulaakulana kitweyunga ku kutabula na kujjawo nkulaakulana kubanga ekyakoleddwa mu mutima mulungi mulina kye mukyabuuza ekira ku nsonga ezo tewali kimubuuza eyo diversion eggaliddwa mu butongole ebisigadde alina abakulembere buli yakola amazambi mu kutunda emmali y'Obuyisiraamu eyo diversion tugimaliriza kansubire nti musajja wa Kabaka yenna oba omulangira n'omumbejja yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka omaze omulema kkutu leero ngenda teekayo okusaba kwange mu butongole nga kuli mu buwombeefu kansooke nzanye akatambi kano ndyoke ntandika emboozi bulungi nnyo maze ebbanga lya myaka 5 nga nzija njogera ensonga zonna zikwata ku buwangwa n'ennono biki ebyononeddwa na buli kimu ekikoleddwa mu Buganda okulaga nti kisaanyizibwawo naye nga mwana wattu ebikolebwa okulwanyisa ebintu bino bitono nnyo naye njagala nzanye akatambi kano mukawulire kwe tuba tutandikira emboozi ya leero nkuyita yonna gy'oli Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi jangu otaasa Obuganda nga Ssekabaka Mutesa we yataasa ensi eno ku bayaaye bano bayaaye abaagala okusanya bibuyabuya bisajja ebitudde Mmengo basajja bakulu abalina abaana n'ogamba nti twagala ssente tusanyeewo Kimera olusozi lwa Kimera nodde ewuwe ne weebaka n'olya n'onywa Ssaabasajja Kabaka byonna bye baagala okukola bikyamu nkuyita yonna gy'oli mukama wange nfukamidde ku lusozi lwa jjajjange nkuyita yonna gy'oli mukama wange Musa amacho oboli awo sali kwise ne kino kisusse nkuyise Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi koma we mabega tudawaka otaase embiriza abajjajja bo Ssekabaka Kimera agenda baagala ssente bamaze n'okululambika lwonna yonna gy'oli nkuyita teri mulala gwempita nkuyita mukamange kino kisusse empapula zayitawo zisayininga Buganda Land Board abaminisita ab'ennono ab'ebyobuwangwa Charles Peter Mayiga oli ludda wanga kino kituuka ku Bumera bannaalinnya b'amasiro abakulira bannaalinnya bali luddawa bonna basirise ku nsonga eno baagala ssente naye ssente muzitwala wa
sente muzitwala wa okusanyawo ebyammwe kabaka omulamu Ronald Muwenda Mutebi Kimera atudde ku Namulondo obuganda obwakabaka bwo babusanyawo wano we wali nsibuko y'amaanyi go gonna Buganda Land Board namwe ne mutuule Mengo basajja bakulu mutuludde mu myaka ne mubiri mujje musanyewo Kimera eyazawo obwakabaka bwa Buganda n'otula mu ofisi noga twagala bilioni za sente ne tulina kuzijja wa Kimera tusanyewo Kimera eyameza obuganda ne mutuule Mengo ne musirika abasajja abakulu abatuludde mu myaka ne mubiri kiki kibatuusa ku ekyo sente muzitwala wa Buganda okulakulana kyetaagisa kusanyawo Kimera bannange abataka b'obusolya bajjajjaffe muli luddawa kati mbofunze akatambi katandise ntandise bwete mwenna baganda baffe betukola emirimu gyegimu egy'okwogera ku social media mbalamusizzaako kansubenti muli bulungi buno bakanjala mbu basindikire buli mwabu fune bulungi okusookera ddala ndaba ensonga nnyingi nnyo nga zitambula naye n'enzimma amazzi olw'okuba nti buli muntu alina engalabi ye gy'akozesa okwogera ensonga ezimu mu buwangwa n'ennono ne bufuzi owaffe owa Buganda Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu waddembe okwetaayiza mu Buganda nga bw'ayagala era waddembe okuganza omuntu yenna gw'aba ayagadde okuganza ekyo kiki ng'omuntu tekimugibwako naye ebigambo bingi ebibadde byogeddwa oluvannyuma lw'omusaana ambasada bwe yaseerera era ndowooza yagalamiziddwa ewaabwe ebigambo bingi byogeddwa naye njala bategeeza ekigambo kimu buli kimu ekyaliwo mukireke nga bwe kiri olw'ensonga ndala byamuteekamu ebigambo nti ate mwana ayogera Olunyarwanda nedda omuzaana oyo obuzaale bwe we Rwanda era omwana yenna bw'abanga amaze okuzaalibwa ebiseera ebisinga bimala ne maama kale maama bw'abanga ali Munyarwanda era ng'olulimi lwe olutongole Lunyarwanda kikakata ku mwana oyo kuba nti yali alina okuyiga Olunyarwanda olwo tekimufuula nti si Muganda kyenjagala tusooka okugjawo so omulangira Crispin Junju Kiweewa mwana wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuntumbwe ekyokwogera ennimi ezisukka mu lumu ogwo si musango nga namwama bwe mwagenda mu Buwarabu ne mwogera Oluwarabu nga temuli Bawarabu ami mu Luswayiri nga temuli Baswayiri mumanyi Oluzungu nga temuli Bazungu mumanyi Olufalansa nga temuli Bafalansa mumanyi Oludaaki nga temuli Badaaki naye kimukakatako kuba nti yali amanyi okwogera olulimi lwa maama we kale ensonga ezo njagala muzikomye bonnambiro lw'ensonga Ssaabasajja Kabaka waddembe okwetaayiza mu nsi yonna nga bw'ayagala era waddembe okwagala omukyala yenna gw'aba yagadde ku ky'olulimi ekyabasinga obungi mwogera ennimi ezisukka mu kimulumulumu tekikufuula nti olulimi lw'omanyi ate ly'eggwanga ly'ogwamu ennimi ng'endala naye ng'ate asigala mwana wa ntumbwe za Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ekyo ndoza nkitereezezza bulungi nnyo ensonga endala era nga kansimbulira wano emyaka giweze 5 bweddu bukyanga ntandika okujja ku bwenyi bw'ekitabo kuno ne ku mitimbagano egisinga obungi eza social media nga nzija njogera ku nsonga ezikwatagana ku Bwakabaka bwa Buganda okusookera ddala nze nga nze omuntu nandibadde sisandide kwogera nsonga zino osanga wandibaddeyo bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika bandibadde boogera ensonga zino osanga wandibaddeyo abalangira n'abambejja bandibadde boogera ensonga zino n'abantu abakulu abatuludde emyaka bandibadde bajja okwogera ensonga zino naye tetumanyi lwaki baasirika kyekisookera ddala ekyokubiri obuteebuuza butambuza amazzi ekiro ekyo nakyo sooka okiteeke okukowe abantu abasinga obungi bandibadde boogera ensonga zino osanga okusirika balina kye beekengera kati fuula okuba tulina obulumi bungi nnyo nga bajjajjaffe batusomesa ebintu bingi nnyo ne betulabiddeko tetwandiyagadde Buganda kusaanawo nga twogera nga tusirise munansonyiwamu twalina okuvaayo okwogera ensonga zino nkimanyi bulungi nnyo mu nsonga zino zenjogedde ebbanga lyonna
eriyo bezikosezza nga abantu naye nga tezibakosezza nti zibakosezza badde baali baagala bakosebwe no baali bebisse mu ddiba ly'endiga nga tubalabanga abantu batuukirivu so nga ate bantu bakyamu abo nabo we bali mu kkoole batudde awo eriyo abalala abewuunya nti ensonga zino azoogera nga tezikwatagana myaka gye abo nabo nobateekaawo eriyo agamba nti ensonga zino zandiba tezigenda ku social media olunene omuteekaawo eriyo agamba nti Lumbuye yalabye Ssaabasajja kabaka mukamwa olunene omuteekaawo eriyo agamba nti Lumbuye atyobodde Obuganda atyobodde ne Ssaabasajja kabaka olunene omuteekaawo ebiti by'abantu byebamenyedde abantu abo bonna nabo kennyini balina obuvunaanyizibwa okukola ekintu kyenkola naye baasirika gwolekera omuto tegunyuma era kivula nti abazadde abasinga obungi bw'aba wakusanyusa mwana we yenyigira mu mizannyo eyo n'omusanga azannya n'omwana ogawo ate taata yazze buto oba maama yazze buto n'otandika okwekolonga ng'abaana bato si lwakuba nti abakulu b'ozannyira bo bakubuze oyina omukwano gw'olaga abaana abo n'okubalaga nti obajaamu era obaagala nze kyendi mukola n'olw'ensonga eyo nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja kabaka mu butongole n'okuwaayo endowooza yange mu butongole Ssaabasajja kabaka nga nze muzzukulu w'amazige mu butongole nsaba okuwaayo endowooza yange ng'omuntu ku lwange ng'omuntu kubanga sijja kugamba ku lw'abazzukulu ba Buganda oba ku lw'Abaganda ku lwange ng'omuntu eno njogera nga nze omuntu okusinziira ku byendaba ne bigenda mu maaso n'ebyafaayo byensomyeko ne byendabyeko mu ndowooza eno ngenda tteekamu okusaba kwange mu butongole nga nkusindika gy'oli kana akatambi njagala mukatambuze katuuke gye kalina okutuuka nazzi kuno kyabanga kive ensonga z'omunju oziteeka mu kyererezi naye tugenza otutuuka we tutuuse olwaleero ng'enju yazingibwako dda abatamanya ŋŋamba abatakkiriza dde omuntu yonna okwetooloola wadde okugerako okwogerako ku Ssaabasajja kabaka wadde okumusemberera naffe no tusalawo butyo tuyite ku mitimbagalo gino tusobole okusindika obubaka buno osanga busobola okutuuka gye tubwagala butuuke abantu bangi Ssaabasajja kabaka abakwetoolodde baakulyamu ddenkwe n'Obuganda baabulyamu ddenkwe naye ffe tetujja kusirika ng'eriyo abeenaanika obusuuti ne banyuma n'abeenaanika emitega nswera ne banyuma naye ng'ate bajjudde enkwezenge mu bulamu bwabwe ng'era bakubikkulira obulingaaya munnanga olowooza bakusekedde kumbe batega obuli kugaaya gye ku katono Ssaabasajja kabaka nsaba okukuluma kutu n'okutegeeza nti munnange ebigambo bye njogedde bibadde biyitirivu nnyo bisukka n'obugulu bw'eggongolo naye empaawo kyebikyusizzaamu ky'amaanyi olwaleero mu butongole njala kuwaayo ebirowoozo byange era mbikusindikire gy'oli mu kusookera ddala nfaayo nnyo gy'oli ku bulamu bwo ne ku baana b'ozadde omuli abalangira n'abambejja weetooloddwa abantu abakyamu b'omanyidde ddala okuva ebbanga emabega nti bantu bakyamu nga ggwe ng'omuntu tebakwagaliza era tebakwagala essaawa zino oli mu kaseera ak'okusoomoozebwa eri obulamu bwo n'eri ekifaananyi kyo eri abantu Ssaabasajja kabaka nsaba ng'otudde mu ntebe y'olugalaamirizo ng'ofunyira ekikopo ekyakakaawa akabugumiridde awo olize ebigambo bino emyaka gye buvuddeyo katono nnyo gigenda mu 5 navaayo n'ekuba omulango okutakungula nga bakuggalidde teri muntu yedda anyega naye nsooka n'enkwata ekifaananyi kye nalina mu mutwe n'ekyoza nga nkyolekezza empologomento erindiridde Namulondo ya Uganda nti singa essaawa zino Katonda ggulu ddene eyali wani ku kutali mpagi akkiriza n'oseereera empologomeno esigala luddawa olaba ggwe kennyini omulamu aliwo bakucunyizza bakulimya empindi ku mabega olwo empologomento egenda sigala naani era eba esigaddewa Ssaabasajja kabaka
obukulembeze buno bwakamala emyaka egitali mingi nnyo gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo abantu abatakwagala abakuliraanye era abakwagala okuba nti oli mufu naye nkusaba n'obuwombeefu taata kyusaamu yayokko ku bukambwe obukambwe buno ogenda bukozesa ng'okwata ejjinja limu olikubisa ebinyonyi bibiri byebiruwa ekinyonyi ekisooka kwe kutaasa empologomento erindiridde Namulondo ekinyonyi ekyokubiri kwe kutaasa Obuganda n'abo abaliddawo babusangewo olaba gwe kennyini bakulimya empindi ku mabega bakwogeredde bakoze buli kyonna ekisoboka okukusaanyaawo ate omwana omutono singa gguludde naasa singa gguludde ne ye kennyini agamba nti lyessaawa yolekere gye yakutondera okubeera omwana ono agenda sigalawo atya ku bantu bano abantu bano bamanyi bulungi nnyo omuli gwewawa okukulamulirako Buganda wasaanya kalo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja omumanyi bulungi nnyo ebigendererwa bye omanyi bulungi nnyo bano abeeyita bannyoko omuli Agnes Nabaloga Sara Kagere ne eyeyita mugandawo David Wasajja bwe njogera ku bakyala bana babiri ntegeeza abakyala bano ngabo balaba batula mu kifaananyi kino era zendowooza zaabwe eri obulamu bwo n'eri Obuganda omu ku bo yeeyita Lubugawo naye nga Lubuga ne munnooli eyeyita Omumbejja Sara Kagere ebikola bakola bikuziika mu buwangwa n'ennono tukimanyi bulungi nnyo nti gwe yaddira mu bigere bya kitaawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa ono ne bamufuutiikawo nga Lubuga ebizibu bye obimanyi n'ebirala bye tumanyi babikugamba era nga bwe yita Lubuga bamufuutiikawo tateekeddwa kukola mikolo gyonna gwe gy'otateekeddwa kukola naye tulaba ebikolwa byakoleddwa mu kuserera kw'omuzaanakwo oba muzaana yafudde omukyalo ono n'atambula n'atindigga eŋŋendo okuva mu Buganda n'ayingira eggwanga lya Rwanda n'agenda okuziika era n'akwata n'ekimuli n'akiganzika ku ssanduuke y'omugenzi omuzaana nga ggwe obuwanga bw'otakkiriza kuziika naye takkirizibwa kuziika kubanga naye mu buwangwa obwaffe Obuganda Lubuga yenna aba abugiriza Kabaka abeera yenkanankana ne Kabaka kati ono bw'abanga Lubugawo omukiiko omufuutiike ayina obuvunaanyizibwa bwe bumu era nga n'obuwanga temukkiriza kukola kintu ekyo yabadde akola kyaki kutuyita okusobya ennono luno si lwe lusoose nga basobya ennono ng'ekigendererwa kiri nti baagala bakusaddaake obutwe baakutega bwali mu kukusaanyaawo naye era bukyakulya mpolampola bantu bangi b'owadde obuvunaanyizibwa ne bagezaako okuyita mu nnono okukusaanyaawo ekyo okimanyi ate nga bamanyi guruupu eyo ekola buli kyonna ekisoboka okukusaanyaawo mu nnono mu bikolwa mu kutyoboola n'okwagala okubeera mu olusaanyaawo n'empologomento obwakabaka bukomeko ggwe naye Ssaabasajja Kabaka n'osirika taata akanaakulyako amenvu osusa kaseka bana kye bali mu kukola nkusaba okwata omuggo ogw'oluga ogukuli mu nsonda awo w'ogalamidde mu ntebe y'olugalamirizo otandika okukangavvula okutaasa Obuganda ow'ebbanga bw'otamuwemukira munnange teweebikka osanga ebikunta byonna byezinzeemu gwe empewo n'eryokeeko mmonta ggwe n'ozimbagatala amatama bweppo n'ebigere okuba nti bifuuyirwa empewo ekikola ekyakoleddwa mu kuziika omuzaana wo kino nno
naawe kennyini kiyinza okukuleetera obuzibu n'ebirala bingi bakoze nga tomanyi kubanga bano mu kutambula mu kukola ebirogo byakalokalenzi tebalina abakwatira nsawo noli David Wasajja njala tegeeza Obuganda n'Abaganda abantu bano ogenda Rwanda bagenze nga bagenze ku biragiro bya state si bya Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti Lubuga yenna tateekeddwa kugenda kukiikirira Ssaabasajja Kabaka ensonga zino zonna zalina kukolebwa Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga naye mbagambye nti ono Ssaabasajja Kabaka yamugaa toddamu kunkiikirira wantu wonna kati yo nga state nabano bakintu beetuminkiriza ne basituka ne bagenda bonga abalangira n'abambejja balina okugenda abaaliwo naye ono Lubuga ne kagurupu kaabwe abaakiikirira baakikola mu bukyamu abakungu bagenda kuba wali vunanyizibwa naye ono Lubuga n'akabinja kaabwe baakikola mu bukyamu Mayiga emikolo gyonna egyakolwa bwe buvuna kubanga ye si wannono nkiddamu ebikolwa byonna ebyakolebwa mu kugenda okuwerekera omuzaana byalina kukolebwa omuntu atalinaako nnono ku Buganda oba ku lulyo olulangira olwa Buganda omuntu yenna aliko ennono tokkirizibwa ku lwa Buganda agenda kuziika nga Ssaabasajja Kabaka bwakola ki watakkirizibwa yensonga lwaki ngambye nti Wasaanya yayina okugenda okukola oba okutuukiza obuvuna kubanga ye si wannono ono administrator Katikkiro abeera administrator oba yabeera manager taliriko muzizo gwonna gumutangira kukola bale bagenda okukola wabula bano bonna bamuzizo tebakkirizibwa kukola kye baakola naye okuba nti baagala kukola okukola ebikolwa ebisanyawo Ssaabasajja Kabaka bagenda ndoza mukitegedde bulungi nnyo omukyalo ono eyeeyita nti ye Lubuga akubugiriza ebyafaayo tubimanyi si mwana wa ntumbo za Muteesa n'oli munne Sala Kagere Agnes n'abalogo bannanduga si mwana wa Muteesa wa Muntombwe weppono oli omusajja omubutoolo David Wasajja bano mu kwefuutika nga akajonjo tebalina abakwatira nsawo kubanga Museveni abakozesa omukyalo nalina embeera ejjatakkiriza nti agirina sijja kgenda yeeyo kubanga nabyogerako dda ne Ssaabasajja Kabaka ebikola bikolebwa bisaddaaka ggwe ate bisaddaaka n'empologomento naawe okkiriza empologoma mu kiseera kino ekiri mu kiseera ekyokusoomoozebwa singa oba toliiwo omwana ono ogenda mumuleka mu ngalo zaani gwe banga bakutuusizza ku sseeri omwana ono bogenda mumulekeraane kuba ekifaananyi ekigazi okiteeke mu maaso g'essaawa zino ogambe naye muzzukulu w'amazigooni biga byayogera nga birabika bituufu kwata ekifaananyi ekya Buganda n'ekyempologomento Ssemakookiro okyeteeke mu maaso ku mbeera gy'oyitamu singa oba toliiwo empologomento eno egenda kubeerawa kwata ekifaananyi kya Buganda singa ovaawo leero Buganda egenda kusigalawa awo nseetuseewo Ssaabasajja Kabaka kuno kwe kusaba kwange tuli mu nsi esoomooza eri buli muntu alowooleza mu ddakiika eddako n'esembayo era nga buli muntu alina endowooza ye ku butya bw'alaba ensonga naye nze kuno kwe kusaba kwange nzijukira mu byafaayo jjajjange Embogga bye yansomesa ne bye yaŋŋamba nti Obuganda bwabeeranga mu matigga era mu biseera ebyakazigizigi nga n'ekire kikutteko mu bbanga wabeerangawo enkola eyakolebwanga okulaga Abaganda nti Obuganda tebuteredde Ssaabasajja Kabaka nze nganze omuntu sikunenya naye ngenda kunenya Abaganda abaliwo essaawa zino gwe kennyini ovuddeyo ebiseera bisinga ng'otulaga obubonero obulaga nti embeera mu Buganda naawe ng'omuntu si nnungi gy'oli era oli mu buwambe naye Ssaabasajja nsaba kuluma okutegeeza nti Abaganda ba leero
olaba bali mu kusoma obubonero obuli ku makubo nti wante bafukaawo n'asumulula empale n'ajja yakali enkoko n'afuka bamuganya okufuka kuba n'asomera obubonero obalaga nkiddamu Ssaabasajja Kabaka Abaganda boolaga obubonero ab'emyaka gino ab'ennaku zino munnange obubonero tebabumanyi Abaganda abaali bamanyi obubonero abasinga obungi basigaddeko ebitundu 10 ku buli 100 9 kyafa kino ekiriwo bali mu birala nnyo tebajja kusobola obubonero butegeera nvuddengayo ne mbwogera ng'ate gogamba akabonero gati olimba ekyo n'omuntu wa bulijjo akikola be Baganda abaliwo essaawa zino kati gwogezezzaako tulaga obubonero bo tebajja butegeera y'ensonga lwaki nsabye ebintu bino wammanga ekyokuma empologomento nkikulekedde mu mikono gyo ekyokuma Obuganda nkikulekedde mu mukono gyo kubanga nkulaza Obuganda ababutyoboola abaagala busaanewo n'abaagala empologoma esaanewo na buli kimu mbakulaze na buli kimu nkikuviridde ku ntono kati kuno okusaba kwange obubonero ssebo nsaba okukuluma kutu butulemye okusoma era tetubutegeera naye kuno kwekusaba kwange era nsaba kutuukeko mu butongole sinze nandibadde nkusaba naye bagamba woddiza omulalu mu kyama nga abategeera bakuze eki babuze Ssaabasajja Kabaka wagoba wasaanya ku bwakatikkiro n'alemerawo ye neerondera ababbi abatudde mmenga bakutawaanya era bali mu kuwonoona buli kimu Ssaabasajja Kabaka wasomako ku sayansi bulungi nnyo mumanyi n'enkola y'omubiri gwonna nga bwe guli bayinza okulanga onyiridde munda wenna bw'onyiridde wano yambadde bulungi naye nga munda ekikuli munda ng'okimanyi wano mu lubuto olubuto lulimu amawuggwe lulimu omutima lulimu ebiwoowo lulimu ebibumba lulimu n'ebyenda naye ebintu bino biba byekyanze kiba kitegeeze ne wasigadde wagenda kwekyanga Ssaabasajja Kabaka n'obwombeefu nkusaba ekitongole ekisinze okwonoona ekifaananyi kyo mu bantu kye bayita ekya Buganda Land Board kitunze ettaka ly'obuwangwa n'ennono lyonna kirimazeewo kitunze ettaka ly'abalangira lyonna kirimazeewo kigobya bazaana ku mataka kigobya abalangira n'abambejja ku mataka kitunze ettaka kirimazeewo Abaganda ne batuuka okugamba Ssaabasajja Kabaka kennyini yenyigidde mu kugoba Baganda ku ttaka so nga ate si bw'okikola Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba n'obuwombeefu kano ke kalowoozo kange ebirala byonna byentoyinza okugaa nti baakuteekako omudumu gw'omuntu nkusaba n'obuwombeefu ekitongole ekyo ojje otubuulire lwatu nti okiggaddewo ye Buganda Land Board y'ogiggale tulabe banaddamu okutunda olusozi ng'aluguze alina endagaano ya Buganda Land Board gye waggala tuddemu addamu otunda embuga yonna ng'embuga endagaano agijje mu Buganda Land Board nga Buganda Land Board wagiggala ekiwandi obozze ku mazaalibwa ago obozze ku matikkira obozze ku mukolo gwonna ekitongole gye n'ebbaluwa yonna mutaayi kugambe nti okuva n'olwaleero okusinziira ku bikolwa ebikoleddwa Buganda Land Board njiggadde tulabe ekintu kyonna bwe kiddamu okutundibwa mu Buganda nga kuliko endagaano ya Buganda Land Board ekyo kikome nti Buganda Land Board eggaliddwawo ekyo kimu ekyokubiri Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okusaba era Obuganda buli mu biwoobe Abaganda bali mu kubondabonda naawe kennyini embeera ogiraba naawe kennyini gy'olimu si nnungi naye musibira mu bwa Ssenkwa yo Seriti bahabula otabasira omutani wa Kalekezo munyonyi w'omusaayi afudde Obuganda okubulaga nti buli mu ssanyu okutegeka ebivu eby'omujjirano mu Buganda okulaga nti buli kimu kitambula bulungi ekifaananyi ekyo nno kibi eri ffe abamanyi ennono obuwangwa na biki ebitebeera mu Buganda ekyo ekifaananyi kibi nnyo butyo Ssaabasajja Kabaka ngenda kukusaba nkuluma ekkutu mu nkola y'emu okulaga Abaganda nti toli mu bikolwa bya mayiga byakola emmengo
n'emikolo gyonna egikolebwa Mengo simanyi Luwalo simanyani simanyi Podesposa simanyani byonna biyimirizibwe mbagirawo kuba n'ekyo ekifaananyi kiraga nti Buganda buli ntende buteredde bulungi bambala bulungi ne banekaanekana naye ng'ate ekirabega bo tebakimanyi babalese buleesi Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba y'okusaba kwange kuno n'emikolo gyonna egikolebwa Mengo mu Lubiri egikolebwa mu Bulange Mengo simaye babaze kuwaayo Luwalo simaye babaze nagyo giyimirizibwe mbagirawo buli muntu ategere nti Obuganda buli mbatidda kino kyo kikakkali naye ate kijja ngenda kikusaba Ssaabasajja Kabaka amatikkira go gakuza buli mwaka amazaalibwa go gakuza buli mwaka bulungi bwansi buli mwaka abeerayo n'emisinde egiddukibwa bunaku gibeerayo n'okuggalawo omwaka obeerayo n'ebino byonna ebikolwa biraga nti Obuganda era butudde entende buli mirembe era ye Museveni akyagala nnyo okubanga kiri bwe kityo y'ensonga lwaki Olumayiga akipika nnyo kiteeka mu public nti Obuganda buli mirembe naye nga tebuli mirembe buli Ssaabasajja Kabaka nkusaba n'ebintu bino byandibadde biyimirizibwa okusiga ekifaananyi eri Abaganda ng'olumbo tumala ebbanga tekulabye ntandika okwebuuza kisiga ekifaananyi eri Abaganda ti empologoma gy'eri si nnungi ebintu bino by'okujjanga simanyi okugaddewo omwaka 31 ne banywa ne basanyuka ne bagenda mu lubiri lwa Mwange Mengo naye ng'ate olubiri luli mu Kirusuubo tekiwa kifaananyi kirungi n'ekyo ekikola nakyo mbadde nsaba kiyimirire ebivulu byonna mu Buganda nga biteekeddwa nga biriko erinnya Buganda nabyo mbagirawo biyimirire buli obubonero tuganya obusoma bwatulimu okusoma obubonero bwonna bw'otulaze ng'Abaganda abaliwo ab'omulembe guno butulemye okusoma kuba tetujja butegeera naye bino ebisobola okulabirwako bwe bubonero bugenda okulaga Abaganda nti Obuganda tebuli ntende tebuli bulungi buli omu agenda kitegeera wavaayo n'ogamba nti Abaganda muve mu kubongoota wali okitegeeza naye bano ababongo bwagamba okubongoota ebyokubongoota tebabitegeera okuggyako ng'emikolo egikolebwa mu Buganda giyimiriziddwa kubanga njagala kutegeeza Ssaabasajja okuluma kkutu Abaganda b'okulembera kitaawo Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa bwe yakulekera abasinga obungi battiddwa bagobeddwa ku mataka bazzukulu bwe baziikiddwa gye batalina kuziikibwa nga Museveni yakikola abalala bali mu makomera bakyunyuzibwa Museveni yakikola abalala tebamanyiikiddwako mayitire Museveni yakikola naye naffe mu Buganda bwe twenyigira mu bikolwa eby'okutegeka ekivulu enkya ku Lwokubiri ku Mmande Olwokusatu kiraga nti Obuganda nabwo bwenyigira mu bikolwa eby'okubuzaabuza abantu ng'embeera eri mu Buganda mbi bwe twogerera essaawa zino kankuloopere embasi ya Uganda mu ggwanga erya Bungereza ejjuddemu bakyala n'abaami Banyarwanda abazaana bo basajja bagenda ku embasi eno okusaba ekintu kyonna ekikwatagana ku Uganda kasita oyogera Oluganda Kabaka kujjuluse tonna service gy'ogenda kufuna tekiri Bungereza kyonna bakikola mu nsi yonna kitegeeza mpola mpola abaana bannabbi baggyibwa mu mbeera y'okukola ebintu bya bulijjo nengere bikujjuko ku kikujjuko bikujjuko ku kikujjuko bikujjuko ku bikujjuko kino ekifaananyi Museveni kyayagalira ddala kati okusalako embeera eno yonna okulaga Abaganda nti Obuganda buli wamu nabo ebifaananyi bino bye tulaga abantu biveewo kubanga era tebina kyebizza mpawo magombe gazza Ssaabasajja Kabaka bakugaana okutambula kubanga balina ekifaananyi kye bataagala olabe
Genda mu Lukoola Abaganda bonna bawedde babasiba bamazeewo. Gende Nakaseke mu Luweero Abaganda bonna basigadde bitundu 2 ku buli 100. Gende mu Bende bwe kiri. Gende Gomba, gende Metiyana, gende Masaka, gende Lyantonde. Bonna Abaganda abasiba mazeewo. Nenge eno Kivulo ku Kivu. Nga naffe Mengo bambala obusuuti, ne bambala emitega nswera, ne baleeta amakula, ne bategeka emikolo, naye nga kyekiringa okuba nti toyagala kunaaba, naye nga weefuira perfume owunya oli mu bantu. Naye ng'era tonaaba oli mukyafu, bajja kutegeera nti okola ki? Nti owunya. Kyekiri mu Buganda. Ssaabasajja Kabaka. Gusinze ayibeene. Kubanga nandibadde sirinya mu ngatto zino kutegeeza bigambo bino. Abantu abandibadde bakutegeeza ebintu bino baba kugobako era babatangira obutakutuukako. Nkusaboddeyo otuule mu ntebe y'olugalamirizo w'oli. Ozze ebirowoozo bye mabega, obizze mu mbeera. Obuganda ebwasangibwa mu matigga mu biseera by'omu mpembe. Milton Obote. Obigassanganya obireeta obiteeke mu kikulu ekiriwo olwaleero. Enjawulo eriwo ku luno eri nti ono Senkwa Yoseeri ye ayongedde bwongezi kirungo n'aleeta ekifaananyi ekiraga ensi nti eggwanga liri bulungi. Kwe kuleka amabaala, kwe kuleka emizikiti, amakyaki, ebivulu nga bitambula ku sipiidi eyayi nga n'ebimu sente yaziteekamu. Ekyo ekifaananyi kiri nnyo ku international level, ku local level nga ffe abamanyi. Kibi nnyo ng'eno munda waliyo kirala nnyo ng'eno bakulaga ekifaananyi kirala. Kyekiringa okugenda okugula KFC oba n'ogula bbaga. N'otuuka mu makaago ng'ogitambulidde ogenda ogibikkula ng'erimu envu nnyo. Naye ng'ano kungulu bakulaze ng'ebadde bagikuledde wali nga n'ogenda ogibikkula ng'erimu envu nnyo. Oba nga KFC ogiguze mu KFC we n'ogenda ogibikkula ng'emmere yagaze oba yavuze. Buganda bwagaga bugazze buli buvugaze. Tekigasa kutegeka mukolo mu Buganda ng'Obuganda buli mu matigga. Omuganda tali ku ttaka. Omuganda takyafuna mulimu. Omuganda takyasoma. Omuganda mugubye ku ttaka. Buganda Land Board yennyini ekitongole kisiiga erinnya lyo obukyamu. Kikyawandiika endagaano ekitunda. Nga n'embuga eyasembyeyo gye Naggambe eya Bwemba Musota eyasembyeyo gitunda mukazi Muganda ali mu Buganda Land Board. Kyesimanyi oba yenkalu bono oba nkalu obaani. Mukyalo baŋŋambye yali namwandu w'omugenzi Kakyama Mayanja. Nene embuga y'Ebumera ya Ssekabaka Kimera era Buganda Land Board yekiri mu gabwe nkugambye. Embuga ziweddewo, amataka gaweddewo, ne batusi baleese ekifaananyi kye basiiga ensi ne ku social media nti abayimbi oba abakooloobe bannabyabitone ba mugaso nnyo okusinga ensonga z'eggwanga. Kyekyo ekifaananyi kye njagala obbalaga olwaleero. Nkimanyi nti okukola nga tewali kuzannya kwafuula Jaaka omwana omunafu. Work without play makes Jack a dull boy mu Luzungu w'ekitabo kyandibadde kinnyonnyolwa. Omuntu yandigee nti abantu banaabeerawo beesaawo nga bakungubagula okuba mbu simanyi mwe temwagala bivulu bibeerewo. No. Muyina ekifaananyi kye mutamanyi. Ekifaananyi kye mutamanyi ekinene kigenda mu maaso. Weebuuze mu nsonga z'eggwanga lyonna. Lwaki bakusigidde ekifaananyi nti abayimbi oba music ebivulu bya mugaso nnyo okusinga ensonga z'eggwanga n'okubanja abaana abattibwa? Ssaabasajja Kabaka bw'owa obubaka buno
njala kusigira ekifaananyi kyennyini bwatuwa obubaka buno omusajja tubaddeko emmengo teyayongerako nga bwonoga nti kanyongere ku bubaka bwa mukama wange manje oba ntegeeze eggwanga nti ebikolebwa bikyamu teyayongerako ye obubaka buluwa zakanvu noonyero wansi mu kittavu kyange wano obubaka buno naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obako Ssaabasajja Kabaka wabuweereza eri Yoseeri eri Obuganda. Naye omumpembe eyeefuutiise era atudde Mmengo, omusajja Omutanzania Omunyarwanda Charles Peter Mayiga, tavanga muwadde ekigambo n'eki. Ssaabasajja Kabaka, Abaganda baatoola obuuma obuli mu buwumbi n'obuwumbi okuzzaawo amasiro g'Abassekabaka. Omwaka guno nno gukwata omwaka ogw'e14. Omwaka guno bwe tukukuba oluku mu mutwe tukwata omwaka ogw'e14 nga tutulinda amasiro gaggwe tegaggoloza kitegaggwa kubanga balina enteekateeka namutaayiika. Ssaabasajja Kabaka, ekirungi obubaka buno ku nkomekerero yaabwo walengera ekiseera ekizibu. Ekiseera ekizibu kye walengera wakyogera naye wali okisindikira tebakitegeera. Naye tebajja kitegeera ng'enkuuka ebeerayo buli 31 Desemba, ng'ebeerayo bw'ebeera birthday, ebeerayo simanyi poosa, ebeerayo bino ebivulu biri Emmengo mu Bulange, simanyi ebeerayo tebajja bitegeera kubanga balina ekifaananyi ky'abasiigira. Singa bino ebintu obirinyamu egeno ga no tekyali nkuuka ng'emwajjawo ekitobero, ng'ekitobero bw'osalawo wajjawo ekitobero n'ogamba nti enkuuka tekyaliwo, ako kabonero ebeera sigino namba 1 ero liba jjinja ly'okasuse okkuba ekinyonyi kiri kyenkutegeezezzaako. Anti buno obone bw'otulaga ng'ozzo twebonekerako ebweru tetubutegeera. Kati obonero buyinza okusanga Abaganda babutegeere bulungi nnyo. Obuganda buli mu buwambe, buli mu matigga, bwe bubonero bwokka obusobola okulaga nti Buganda buli mu buwambe. Tebajja kukkiriza kutambula era tirasobola kukuwa alipoota namutaayiika n'olukangagga lw'abantu abali mu makomera mu Buganda. Nze kandukuwe amakomera gokka agali mu Buganda, abasajja n'abakazi Abaganda abakola ebitundu 25 ku 100 ku misango egibavunaanibwa gy'amataka era nga basibiddwa okubatereka buteresi
amataka gaabwe gatwalibwe ebitundu 25 ku buli 100 abaganda abaliyo basibiddwa lwa nsonga z'amataka gaabwe ebitundu 30 ku buli 100 abaana ba Buganda basibiddwa lwa byabufuzi nga bagamba ekimala twetaaga obukulembeze bukyuke akamanyiro kasusse ebyo si ebitundu 5 ku buli 100 wasigadde ebitundu 5 ku buli 100 kambi kunyonyole ebitundu 5 kambi kunyonyole obitegere bulungi nnyo abantu basekinomu abayagaliza bannantagambwako nga bali mu Buganda basibye abaana bannambi abaweza ebitundu 25 ku buli 100 ebitundu 20 bisigaddeyo bibana abaze emisango aida ndisodale simayina enkoko bwobusango busigadde Ssaabasajja Kabaka eya reporter namutayika gyenkuwadde yensonga lwaki bana abasajja bakwata n'emmere eyandibaddewewa basibe tebagiteekamu ebiragalalagala ebigenda okubattira mu makomera n'okubajjamu amanyi g'ekisajja baleme kuddamu kuzaala ako nakakakodi wekalire bino byonna mbikuloopera tayabbikulopera naye nga bukyangobera mu bukulembeze go wakola statement eyo mbuulirako omuntu kyeyadda n'akola ekwogera okufaanako ng'okukomba Buganda ennaku zino tebaliiwo eya lipoota eri agenda gikuwa Ssaabasajja Kabaka nkuloopera eri abasajja bo n'abazaana bo nga babinyika dda mu nsuwa eggwanga baalifuluma bo bwe baliraba balasi baliraba nkuloopera Ssaabasajja Kabaka eri abazaana bo n'abasajja bo ng'eggwanga Uganda baalidduka dda babinyika mu nsuwa ng'embeera gy'oyogeddeko gy'olengera baagiraba dda ng'era eyaliwo mu biseera by'omugenzi Obote bwe yali bo ne bagamba katubinyike mu nsuwa tuviire eggwanga lino tujja kudda oluvannyuma ng'ekyosi kiyise gyembeera emaaso egenda mu Buganda kati yoono Senkwa aba bagenda kungamba ate Senkwa walijjeewa nabagambye nze nina akatabo mwezi gy'amanya gange ate nga ndikunnyonnyola enkwa mugimanyi gye bayita tiiki mu luzungu enkwa terya ku muddo enkwa ebeera ku bisolo kwenywa omusaayi ne Museveni abaddewo mu kunywa musaayi kati mutuumye Senkwa kubanga ye munywi wa musaayi mukulu Senkwa Yoseriti Bahabula otabasoma mutano wakale yisede muzeyizede nsanga bisibe mukulu tukutegeeza ebikola byokola mu Buganda byokola ku Baganda ojja bisasulira mukulu Senkwa Yoseri ebikola byokola mu Buganda ojja bisasulira Ssaabasajja Kabaka nkuloopera abazaana ne basajja bo bafulumya eggwanga Uganda abayitirivu ng'ensi bagiraba gwagirabira bategeeza message eno nga baagiraba dda baabinyika dda mu nsuwa bali mu mawanga ageetoolodde wanago omulirwano abalala bagenze musiza b'amagulu meeru abalala bo baasalawo kabasirikire basirikidde kubanga tebakyalina mwogerero twabeeranga ku mitimbagano entwogera ensonga balaga nsonga zino kati bazitegeera kyekyagisaako n'obwenyi bw'ekitabo mu Uganda kubanga bye twogera Museveni tayagala bantu babiwulire Senkwa tayagala bantu bawulire ebintu bino ye ayagala bantu babatamiivu ababongoota bayagala Museveni yajja talina dda ekijiiko ky'ettaka akajiiko kano ka teaspoon oba kano akajiiko ke bawesa abaana eddagala kana kagaba sirapo nga takalina kati Erandi Road alina ebitundu 65 ku buli 100 mu ttaka lya Uganda yalijjawa Samu Kuteesa yajja talina dda akajiiko k'ettaka balina miles and miles yalijjawa Amama Mbabazi Salimu Sale Kahindo Tafiire n'abalala balina mayiro n'ezittaka mu Buganda baazijjawa
bye basajja bene kusomedda report abali makomera era omote bali vaye bagenda battirayo lwa ttaka lyabwe mukulu senkwa n'akabano kamwe mugende wammwe abasinga obungi ka video kante mwakalabye ne kankabazanyiremu olwaleero bwe tubage ebigambo bino muloza tusaaga ka video kano kabadde ku mutimba banete mwaka wadde makulu kabadde ku TikTok ne kankabaziremu dakiika eno ole musajja enyigidde mu kuwamba n'okutta n'okusiriwaza abaana abaganda n'okuvuma bazzukulu ba Nambi abagezaako okulwanyisa sisitimu ya Museveni okula ati bannayuganda bafuna eddembe yeeyita Pastor Bujingo naye ng'ate ye Niyonzimana Arosias Bujingo bulijjo tubaga musajja ensibuko era babulira n'ekitera embalaga ne balaga n'ennyina kati muganda we yazze olwo batandise okujja batandise okuyingira bavaayo nabagamba mugenda kubeera ng'obudde bagenzeeko bana basajja bagenda kuvayo bejjeewo ati basafeesinge nga temukyana kye mugenda kikolera batandise okusafeesinga wulira Bujingo nali neebuuza lwaki Bujingo alumba Bugwene nga wamuvoora nga wamuvuma kumbe Bujingo munamawanga si muna Uganda muganda wavudde e Rwanda n'amukyalira era boogedde awo Olunyarwanda ogenda kulaba Katambi bye boogedde naye wabula oba banyi toli munamawanga jajjaawo ne jajjaawo si bannayuganda ensonga za poliisi we Uganda zeesonyiwe mwe abatukomentingako bubi mwe abatuvuma mwe abatukusaizinga mwe abatulemesa ku kitwagala mbagobi mulimu abalungi mulimu ababi Abanyarwanda naye Abanyarwanda abayo batuletedde ebizibu nga ba Bujingo bano ogenda kubiraba azirako mulundi gwa munana. He comes after me the 8th time. Wayisewe banga denenga yeteekateeka alingenzozi nga kiringa kirooto ndishimye ni igitangaza kitagurwa n'amafaranga n'ubwo wapfutangaye muvandimwe ntagurwa. Kati otosobola mugamba nti alina kulwanyisa Kyagulanyi mpaka kumufiirako kubanga batandise okuvaayo mu binnya nabaga mugenda okuzuuka ng'obudde bugezi nga batandise okuvaayo mu binnya bavaayo mu binnya bangi batandise okubalaba naye mu mbeera mbivulu kunywa kwepica kudda ku social media kulaga mabeere bubina nakuwemula kubanga mulemye okumanya eggwanga lyammwe bano tebateekeddwa kubeera mu Uganda. If they are to stay in Uganda, they must pay allegiance to Uganda as their own country. But on yabalekera waka wairo mu 2.5 nabateka mute eggwanga ly'Abanyarwanda bate balina nsibuko. Nga nfundikira baani abagoba abantu ku mataka? Baani abali mambuka bagoba abantu ku mataka? Basoga, Batoro, Bachiga, bani? Genda ku mbuga za Buganda zonna okubadde kuliwo ensonga z'Abaganda kuliko Banyarwanda bajjuddeko. Olwokuba nyina erinnya Uganda asobola okwogera Oluganda nga talina kyasobola kukola. Golooza lwaki abasawo Abaganda ab'ekinnansi abaffe basusse obungi? Kubanga Abaganda abatuufu baliko empewo babivaamu dda. Tosobola kukulemberwa Silivia Mukando n'oga nti empewo zigenda kwogerako okune kitosobola. Tosobola kugamba nti oligenze wa mukyalo mulundi. Oli simanyi kulanda mukyalo mulu agenda kugamba ki?
ogenzo ono yendira kabona jumba omusajja omunyarwanda yambu yedira akima tana kyagenda kugamba kubanga mu mwasalo tusula kalicha ya mune mugirekera abasajja abanyarwanda genda buli mbuga ya Buganda bina weri obadde wakole emikolo gy'okusamira n'okuyita empozo za Buganda oleba ani abaliwo kabano kerere ke kajjuddewo nenga kuvadde omunyarwanda asamira empozo za Buganda nene mutuula abali emmengo buli mwakola bibi kubba mataka gwete wewunya business zonna ezaali mu Kampala zaali ziddukanyiza Baganda business zonna kebeere ntambula kyetuyita transport yali eddukanyiza Baganda balagawa bagivaamu obusuubuzi bwali buddukanyiza Baganda balagawa babuvaamu okulima kwali kuddukanyiza Baganda balagawa bakubajjamu ebyobufuzi byali bikubwa Baganda badda luddawa bakuwa Omuganda ku ground nga ne kole swati bakukiriza kwesimbawo akukuba munyarwanda nenga yeyita Muganda tugenze malwalo ba professional doctors abali basinga obungi nga bali qualified lovely and friendly bonna basanizibwa basigadde badduka tugenze masomero gali gaddukanyiza Baganda nago tugenze mu music industry gye muyita ya art yonna kabano kagitutti naye beyita Baganda kabano Abaganda bonna be batakuloga bakuyiwa windows bakuloga bulozi noyita bakukuba ekikono bakabano buli kimu kyonna bakitutte education system egenze politics Abaganda gozaati bakuba Kyagulanyi mufiirako amukuba mu Luganda negenda omubuuza amanja ko mbuuze mugatambula ngo Muganda avuma Kyagulanyi tasobola kutuuka dde kujjajja wasooka buuza avuma Kyagulanyi atambule ng'Omuganda tasobola kukubuulira jjajjadde okulaga ekijje bamuziika naye ayina erinnya Egganda yavuma ekyo nabage bakola ekiga kibayita camouflage they pretend to be you but they don't belong anyway they just camouflage ne bafuuka kye baagala kuba tunuulira avuma mugetambula ng'Omuganda tasobola kulaga jjajjaawo naye avuma Kyagulanyi nga ayina olunnya Egganda gwembulirayo how many abamambuka bameka abavuma Kyagulanyi mbuulira abo mambuka bameka bavuma Kyagulanyi mbuulirayo abo mu east ng'ogikutte nakuva Busoga kuddagulu mpaka Mbaala bavuma Kyagulanyi mbuulirayo abeeri mu Bunyoro Busoga Bukonjo Kirira Abanyankole bakava bavuma Kyagulanyi bambulira babe how many are they nowhere jangu wano mu kyombo kyekyo togattiramu amu abefula Abaganda bavuma Kyagulanyi ogenda mubuuza munetambula ng'Omuganda Museveni kyakozesa n'oyo avuga nti Omuganda ayineeko Omuganda talina nkwe singa ayineeko Uganda wandigisanzeewo mbulira omukulembeze Omuganda yali asse ku bantu mu bukulembeze mu terms of politics mumbuulireyo abeeyita Abaganda be balina enkwe ejje neyeetuma nti ndi Mugisu natta abantu Mugisu si yabamusse oyeeyita Mugisu yabassa abantu mumwina nti mutamanyi kye mutasoma mwina kye mutasoma kye mutamanyi
kubanga mwacha okumanya mwacha okubulirirwa eno video alonji koze nga yanjawulo ku video zembadde nkola bulunako Renso nga mbadde nsawo bakabange butugeresa basajja kabaka n'okusaba kwange kubanga ndaba obudde buggwerera busebengerera enjuba etandise okuzza ebigere gyeyina okuwummulira kiriba kya nnaku nnyo era kya nsonyi nnyo ng'obutambi buno buggyibwa buzannyibwa ku mutimbagano oba ewantu wonna ng'ebigambo nga bwe nabirambulula bwe biri nga bigenda mu maaso zikusanze omwana omuganda zikusanze omwana omunyolo zikusanze omwana omulamoji zikusanze omwana omusoga zikusanze omwana omugisu zikusanze omwana mu Northern Uganda nga wenyigira mu bikolo by'okubuzaabuza eggwanga ng'eggwanga balitwala nga n'abalitwala tebamanyi nkiddamu nkuwa mulango gusembayo golooza lwaki abasinga okubalatira mu nsonga z'abantu abattibwa n'abawambibwa bakyogera teri mu Uganda amateeka mwegale nti omuntu bw'ayogera ku musango oguli mu kkooti n'agwogerako bubi oba n'agwogerako nga tegukkirizibwa avunaanibwa omusango guli mu parliament wagala abantu noyo najjiraga nti aba baafa let them that is a collateral damage collateral damage nga tebannakwata kuwo kubanga bakimanyi kikolwa kipi munnange nazina obulungi atera nannyuka mukkiriza okugenda kwange kuno kangende mpumuzemu engalabe tujja kudda tusinkane ku Lwokusatu tujja kudda tusinkane olw'ensonga nti ku Lwokutaano nga lumu sijja kulabika ku mutimbagano nga bwe nababuulidde nakolamu ensobi wiiki ewedde olw'ensonga nti nali manyi ku Lwokusatu lwe lumu ku Lwokusatu nja kubeerayo ne ku Lwokutaano nga lumu sijja kusobola kubeerako ne ku Sande sijja kusobola kujja mu bimuli mu Bulange Mmengo ndiddamu okulabika mu ennaku z'omwezi lindako mmala okulaba soke mundekemu wano katono mmala obbabuulira ndiddamu okulabika kwenda kuza omwezi nga 6 lujja kubeera Lwakusatu nkoma kulabikako ku Lwakusatu nja kuddamu okulabika kwenda kuza omwezi 6 omwezi ogwa Desemba ndoza mutegedde bulungi nnyo ngenda kusooka kuwummuzamu birowoozo byange n'okukungubagira muzadde wange eyanvaako nga lumu Desemba kati giweza emyaka 22 bukyanga Allah amujjulula mukadde wange omukyala so sijja kusobola kunja kubeerawo ku Lwokusatu nja kubeerawo ne ku Lwokutaano sijja kubeerawo ku Sande bimuli mu Bulange Mmengo sijja kubeerawo nja kudda ku Lwakusatu ngenda kuza omwezi 6 so za Allah bankumire munaje musinkana waje muli tusinkane ku lunaku olwo okujja ku kyambali njalo Tereza mu village nakola eri bwe nali babuulira ensonga z'Abayisiraamu nabagamba ekaze 15 ze baatunda mu bajeze yatunda ziyaguza mu 7 ku bazimba hoteli ya golf course zali Chitante zibayita Chitante golf course so si Kitintale liri ng'ogenda luzira eno golf course eri wano wansi Kitintale ndoza mutegedde bulungi so mbategeezezza nti nkoma okubeera ku live kuno ku Lwakusatu then nja kuddamu okulabika ku mutimbagano kuza omwezi 6 omwezi ogwa Desemba mmala okuwummulamuko nenga buli omu Mukama akukuume era abakuume bwe nva ku mutimbagano kuno wonna ka video kengenda okuta ka breaking news ngenda kakola nga bena kagenda kata ku Facebook ne ku TikTok yange ka breaking news
mugenda kawo yasigenda kabalira ko kabaka batera ko wano jagadde ngafumye ngo budde bukyali bagenda okukola vulungu towe mu parliament ngensonga muzitegede ngenda kata bwenva ku mbalo teka video eno je gitadde ngenda kumala nkate ngabatere ku social media mukatambuze nja kuddamu okulaba ko kulwa kusatu kusabiri kuddamu okulaba ko ramu na mukaga kale mukama 13 mpeera mweraba